The Newsroom, where untold story is revealed. Omulungi agenda maaso n'okubeera ng'otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala yenzeddeni okutuusako ensonga semasonga era wano wensinzira okubeera nga nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekya waggulu ennyo nnyini ddala vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era gwe na subscribinga ku mukutu guno njagala okusaba n'obumbeefu obw'ekika ekya waggulu ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga omubaka Betty Namboozi Bakireke omubaka wa Mukono avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga awera n'ategeeza Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kaine Rugaba nti kakutanda gezo okwate ku Bobi Wine omuwambe nga bwakoze ba Eddie Mutwe nuwa mutwe ogenda kulaba akanaafu butukamu ategeezeza nti Bobi Wine si muntu wabula Bobi Wine is an idea eri mutima gwa buli munnankyukakyuka ina eyavaayo n'agamba nti yeetaaga enkyukakyuka kakati nno jjajja w'Obuyislam omulangira Nakibenge avuddeyo n'avumirira ebikolwa eby'okuwamba abantu era aliko byayogedde kati wuno Sheikh avuddeyo n'alayirira n'agamba nti buli Muislamu yenna alonde kyuka basobola okubeera nga bebbulula mu gavumenti yo beri awo erina abantu abagenda maaso n'okubeera nga babawamba okubeera nga ate munnange bagenda maaso n'okubeera nga babakiza obaoli awo entannamu kakati omubaka amanyikiddwako obulungi nga Nganda avuddeyo n'agenda maaso Ibrahim Semuju Nganda avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti bakulwana okulaba nga etteeka lino eno ery'okuzza abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye obaoli awo nga teriitira kyokka kitegerekeseeko nti bamaze dda okubeera nga bakola paper framework ng'etteeka lino bategeesa okubeera nga obaoli awo baliyisa most especially ku lunaku lujja beera Lwakuna okusinziira ku information ennekusifu kakati omuyimbi amanyikiddwa nga Azawi Zawedde avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga alta ekiwandiiko kye ng'agamba nti agenda kubeera nga releasinga ennyimba 10 ez'enkyukakyuka era ng'agamba ye asazeewo okubeera nga yeetaba obaoliawo ku nkyukakyuka ey'eggwanga lino ng'agamba obaoliawo waliwo ebitasambula bulungi mu ggwanga nzedde niyo abatuusako ensonga semasonga ate yawo wennyini tugeragera maaso n'okubeera nga wetutandikira gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ate otugoberera kakati nno njagala okubeera nga nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekyaggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba koze bulungi nnyo nnyini ddala kakati katutandikire wano eno n'ebigambo bya omulangira jjajja w'Obuyisiramu omulangira Kassim Nakibinge bw'ati bw'agamba ku baana ba Fort Soldiers abagenda maaso n'okubeera nga basibwa nga bamu basibwa dda okuviira ddala eri mu 2021 wuliriza kati emyaka gigenda kuwera 5 kasooka tuva mu kalulu kali nze mbadde nkyogera lunye waliwo be baakwata ng'okulonda kwa kapa nakati tebabatanga tebagendanga mu mbuga z'amateeka nja kusaba court martial ete abantu bano bwebanga tirina bujulizi bubaluma bwebe bulina babasalira emisango gyabwe nakyo kimanyike naye ensonga eno y'okukwatanga abantu nkyamu etuzzaayo emabega we twabeerera abato mu biseera by'ekinaana ng'obunkenke bungi gundi yabuze naye kati embeera etandise okuddamu ogiwulira Supreme Mufti akyogeddeko wano nti bwe tubadde mu kalulu ke Kawempe mulabye ebibaddemu naye ng'ate lwaki okulonda kufuuka ensonga eyo njagala nnyo bannaffe bamanye beesige Katonda nti kiyagera tekisobola kukyuka era kyataakuwa tosobola kifuna toyinza kujja muntu gw'ayagala gw'omwagazise ekyoyagala buli omu alina ensonga ye kyekyo lwaki mwateekawo okulonda buli omu asalewo wajayagala okulaga bw'aba alaze gy'alaze eryo ddembe lye era tewaliiwo nnyo toyinza kugamba niisimba busimbi nsonga okusinziira ku mulangira Kassim Nakibinge jjajja w'Obuyisiramu agamba nti abakulu abatukulembera bamanye nti engeri gye bateekawo okulonda kuno n'ebibiina nti kwe kuwa bannansi eddembe buli omu okulaga oba oliawo oyo gw'ayagala ne gw'awakira ekitali kya buwaze kubanga okuwagazi
tebabugula wabula buba bwa butonde nti oli asalawo busazi n'agamba nti kati ono gwenjagala era ono n'agambira obukulembeze nga batugamba nti obukulembeze butava eri Katonda oba oliyawo Mungu bw'aba yagera nti ojja kukwata obukulembeze mu bbanga bw'erityo obutebwoti oba ojja kugenda maaso n'okubeera nga gwe tojja bukwata kiva eri Mungu n'agamba ebintu by'okutulugunya abantu n'okusibwa bigende maaso n'okubeera nga oba oliyawo bikomwa ebigambo by'omukulu ono Omulangira Nakibinge ekyamazima amatuufu oba oliawo tusaana obbirowoozaako ennyo nyini ddala ono no wasinziridde n'asaba abakulu nti abantu bano bemukwata n'abemuwakwata edda mubatwale mu mbuga z'amateeka bwe wabaawo obujulizi bubalumika ate bagende maaso n'okusalirwa emisango bali oba oliawo bagende maaso n'okuliwa emisango egyo gye bazza era oba tebalina misango bateebwe baddeyo mu families zaabwe kakati nno njagala nkuwe ku bigambo bino bya musajja mukulu Frank Ntambi Balkeza uliriza agamba nti ekyo gamba nti ogenda muwamba Bobi Wine uliriza ebigambo bya Frank Ntambi kino ekyalo bati Kyagulanyi Ssentamu okwagala okumuwamba okumuyigiriza olunyankole nja kitambinganga tujja kuddamu olwatta omwami nalumanya wakolawo ki nti munnanga obuzinde babuzinze titwagala kweteeka mu mbeera zifanaganirako ddala so mwami Muhoozi Kayini Rugaba omuduumizi w'amagye g'eggwanga omukulu omulungi oyo bw'atyo eri abamugamba nti mulungi yali badde alya kamanye nga akoza n'owebbwa embeera ereme kubanga ejja kusukkakaawo weeri already tugamba nti ekimala kikola ki kimala aleme kupushinga bannayuganda to the limits bagamba wojooga ensanafu tozituulamu ntuule kakati bali mukubanga batujoga mu ngeri emu obendala ate bagalina okukwata ku mukulembeze essuubi lya bannayuganda nabo n'essaawa zino kweriri kyotegeeza omukulu wakwatira ku Bobi Wine ejja bbeera emmanduso n'entambe bannayuganda baggwamu nnyama kati gwe kyojja okubeera ng'olowooza kyojja okuba ng'olowooza omanye ebyaliwo 29 bali bagamba abo nawe tubajooga ekasita bakwata ku nsonga enkulu ebyali wano sagala kubikujjukiza so munnayuganda wakati mu kusirika abaganda balina olugero olugamba nti obulebevu bw'olujegere gemaanyi bannayuganda babakubanga basirika nga gwe oyagala nga wolowooza singa tebaliwo mbeera zino za kuwambawamba abantu buli ssaawa bakuba ku ngeri yakuba intimidatinga ngeri yakubateekamu zimmamba n'emmotoka zonna ez'amagye okubanga ziyitaayitawo olwokubanga bannayuganda basirika naye bakimanyi muli nti tukeesa lukya nga ya mutamiivu ebigambo ebyo bya Frank Balkeza ng'agamba nti oba oliawo munywanyi bw'ojooga ennyo ensanafu totuulamu ntuule kyalwadde akyeyinza okukuyingira ne kukwata ku ssemudondo lina ojuwulira akati Honorable Betty Namboozi bakireke agamba bw'ati yate omutwitinzi atwitinze n'agamba nti kati anona Bobi Wine musaba mukama mpa obulamu nkirabeko ng'amututte ajja mufuukira ekizibu kubuulira Bobi Wine si muntu Bobi Wine is an idea bw'otunuulira omwana oli ow'emagere Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nolowooza nti nno ye idea ya Kyagulanyi Ssentamu de Bobi Wine omukulembeze wa Nuupu obeera olabye kumpi Bobi Wine yasiizinga okuba omuntu Bobi Wine is an idea ey'abannayuganda abakooye kale mutwitinzi tatutwala mu kukemebwa tumusaba atuwonya okukemebwa tatwala ggwanga lyaffe mu musaayi kubanga bw'anaagenda amuyoole nga bwe yeewaana ebinaddirira bisobola okuba ebizibu ennyo kino kinajjukirwa nti mu 2020 bwe bagenda maaso n'okubeera nga bakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abasoba mu 10 bagenda maaso n'okubeera nga bakubwa ebyasi ne battibwa era nga bangi ku bo baavaawo n'ebisago kakati essaawa y'olunaku olwaleero General Muhoozi Kayini Rugaba avaayo n'agamba ng'akola ku mukutu gwe gwa X n'agamba nti ekiddako kwe kukwata Kyagulanyi Ssentamu ne bw'anaaba yeekwese mu underpants z'abazungu wansi ajjamu kakanula era tajja sobola kubeera nga amubulwa agende maaso n'okubeera nga amufuna era n'ategeeza mu bigambo bye engera ebyawandiikiddwa ku mukutu ogwo gwa X nti Lunyankole lesson loading kakati n'abantu ab'enjawulo bavudde ne bakola submission ku bigambo ebyo nga ne Madam Teacher Honorable Betty Namboozi bakireke oba oliawo y'omu ku abo ebintu nga bino bwe bagenda maaso mu ggwanga n'okubeera nga bitambula bwe bityo biba bikwasa ennaku
oboolyawo n'ababyogerako babeera wakati mu kutya ng'oboolyawo nabo balowooza oboolyawo embeera eyinza okubeera nga etabuka mu mbeera bwetyo. ne Betty Nambooze bakireka agamba nti mugezeeko bugeza mujja kubeera nga mulaba. Robert Kyagulanyi Ssentamu Imbu si Bobi Wine nga ye omuntu himself wabula Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu is an idea for every Ugandan, an idea of every Ugandan who is seeking for change and justice where there is no justice. Agamba nti idea ey'omuntu ali mu kunoonya obwenkanya mu mbeera ey'okuba nga waali tewaliiwo ki bwenkanya. Kakati nno ye omuyimbi Azawi avuddeyo nno n'ategeeza n'agamba ennyimba zagenda okutakati okuddako za revolution bw'ati bw'ayogedde. Through the music. The music is purely entertainment. Yes. And yet a King Saha will do the music. Like, why is it for you? Is it the position of the label to try and say, no, you're talking there? I'm working on it. Seriously? Yes, I'm working on it. Just Tinti. You know, the Azawi, is that your personal thing or a label? No. By the way, the label respects my views, my opinions. They do respect it. But, however, at the end of the day, we have to balance. So I don't want to come out. Now this is personal. No, I don't want to come out in my message. Personal. Yeah. Like this is completely pain. Like, and I'm trying like to amplify pain of so many other Ugandans. Yeah. Yeah. Mwamwina sente. Musobola okufuna eddwaliro gye mwagala. Musobola newoza omusango osobola okusasula. Ekyo n'okivaamu nti ojja kutulugunya omuntu omugambe ono mulina basement yange naye ojja kusasula abasajja bakoleki bakuveeko tebajja kutikako kazito. So like otulamu awo n'ogamba omanyi kankoleko kyensobola. Of course I want to channel this into my music, into my craft, but so for now now. If my brain is in that but space. But those comes with the terms and conditions, which one, as a business, Swang's Avenue, I don't think it would want to affiliate. Because it makes... And you're not at revolution songs. Ezaza winge zasaha. Or zite underground there. Like, it's up to them as the record label. But nze nkimanyi ge mazima. Nengo oli serious ogena chikola? Yes, ngena chikola. Ngena chikola. Enyimba nja kuziyimba. Temanyira bajja kuteekawo embeera. Nja kuziyimba just lwakuba nti omanyize when it comes to my craft, I take my time. Okitegeera. Sagala nkoire ku pressure. Okitegeera. Ntwala obudde bwange olimba nenduwandiika so that era nyimba zange bw'oluwuliza like I like writing music with substance. But ze kyemanyi timu yange entegeera like tebasakira ku makya Julius Nobabelo nagamba ekitegeera ebyo bikolebwa management za kisiru eno mbufu nti atobikola Azawi agamba yali ready ne bwe kuba kufiirwa omanyibwe baba mu record labels zino baba ne contracts era manager baba bavunanyizibwa oboolyawo ku nnyimba ze n'ebintu ebirala byonna. Yagamba wagenda maaso n'okubeera ng'ayimba revolutionary song. Agamba nti waliwo akaseera we katuuse nga buli muntu alina okubeera nga raising eddoboozi at least yasitule ku maloboozi gaabo abatalina ddoboozi. Bannansi abo abatalina ddoboozi abeetaaga okubeera nga eddoboozi lyabwe liyimusibwa. Kati Azawi agamba nti kyengenda okubeera nga nkola ngenda yimba ebintu ebyo ebiruma abantu oba oliawo nsitule eddoboozi lyabwe ne bekikwatako bagende mu maaso n'okuba nga babikyusaamu. Nagamba gwe weesiima nti oli bulungi osobola okugamba omuntu nti ali mu basement yo oba oliawo nekiggwa naye waliwo omuntu ali mu mbeera eyo naye anyigirizibwa eyandyetaze okubeera nga oba oliawo munywanyi afuna obwenkanya. Kaakati nno ye Honorable Betty Nambooze bakireke talina yadde kagambo nakamu kawoomu eri omukulu wa tweets. Ulira ateeka omuntu mu ofiisi naye ndowooza tebamwesiga nti asobola okuyimirira mu lukiiko olutongole n'abaako byayogera ebyobuvunaanyizibwa. Naye bw'obanga ekyo si kyotya tubadde n'abantu abakulira amagye buli mirundi we tubadde twogera ku nsonga enkulu mu magye nga bajja wano ne babaako bye boogera eri paalamenti. Kinneewuunyisa
nti tulina kakati omukulembeze w'amagye abeera eyo olw'okubulwa ebifo ebitongole mwayogerera kyemuva muwulira ng'ali eyo abeera mu social media n'ayogerera eyo ekyo kikulaga nti alina ebimuli ku mutima byayagala okubuulira eggwanga naye ate kakati mbasaba tumuwe omukisa ajja byogerere wano awatongole olaba abantu n'okwogera obwogezi ku linnya lyo banga akoze ensobi ey'amaanyi bonna bonna obalabye nga balinganga benfumisa empiso nga bonna buli omu afuba nnyo ayogere akayane kineewuunyisiza nnyo era kakati ntandise okukkiriza nti ndowooza muwuzi oba oli awo bye yayogera bituufu nti wano tuli ba clowns otherwise bwe tuba nga tuli babaka ba palamenti abatuufu muntu ki ku kiseera kino eyaligambye nti palamenti tesaanidde kwogera na mwami muwoozi. Okusinziira ku Betty Nambooze bakireka agamba ndowooza kati wano tutuuse tukkirize nti ekituufu tuli baddiikuula bw'abanga omukulu oba oli awutasobola kujja nakubeera nga yettotolako oba nga nnyonnyola ono sheeka agamba bane mulonde bannankyukakyuka uno bamulabanga bannabyabufuzi nga boogera ku bibaluma muwagira abo lwaki mwagala okujja bagenda okubatitiriza bawagira enkyukakyuka embi mwina muganda wa Monorain guyasyusadde naye Lubega Obed ajja wano nga MP musiraamu ebbanga lyonna lyembadde naye emyaka naye kakasiza musajja wa nkyukakyuka atasobola okwogera ku bintu by'abantu. Haji Faruku Ntege yaliwo ne yeesimbawo ne tumwetegereza abantu kibuuso kyange eri abawalimu migaati gyegyo gye baabateeka mu kamwe egyabalakira gye mutasobola kuwanda migaati ki n'abaali emabega abaali basobola okwogerako ku mazima olwaleero bali bati abalala baabawa obuvunaanyizibwa ku Supreme Council baasirikira ddala tebakyasobola kwogera ku biti bifa ku kitebe banane bafuna omusaala $5 million 7 abamu basayininga n'okusayininga omusaala abyogera nze Bukhari ekyo mukimanyi okusinziira ku bigambo bya Sheikh agamba nti abakulu baneeno abamu bwe batuuka ku Supreme Council ensonga eziruma bannansi bazivaako bo ne badda ku kwekolera ebyabwe kakati nno ye Honorable Ibrahim Semujunganda agamba nti bino ebintu by'okuzaayo etteeka lino okukozesa abantu mu court martial tekigenda kuluma muntu omu agamba ye tafaayo oba ku abeesigye bamujja gindi oba bakute Kyagulanyi obaani naye yafa ku kintu kyonna nti munnayuganda tasaanye twalibwa mu kooti z'amagye kukozesebwa eyo wuliriza. For me, it does not matter whether Besigye, whether Bob Wine, whether anyone else went to Kenya, trained, became what. What does the law in Uganda say? The courts have said if he's a civilian, his address is the civilian court. The same way you went to Tanzania and picked Jamiru Mukuru, who heads a rebel group operating in the DRC. Jamiru Mukuru was never driven to Makinde to be tried by the military court. But Besigye of 2 bullets and the recordings that have been checked by embassies is the one who was driven to the military court. Why not Jamiru Mukuru, whom Museveni has accused of bombing, of killing a student in Kichwamba, everywhere? That's what we must be discussing, not the intelligence that Andrew Mwenda as a journalist has access to. Ebigambo ebyo bya Semujunganda Ibrahim kankobe ne bya Madam Teacher Honorable Betty Nambooze bakireke. Okusinziira kusalawo kwa speaker yagambye tulemegendera ku bye tuwulira mu social media. Tetumuyitangako mu butongole n'olwekyo nze kyenvudde njagala tukikole mu butongole tulabire ddala oba biri bye twogera kubanga ennaku ezo nalaba awandiise ng'alinga agamba bwe bye byawandiika mu social media abasaagamu kati mbadde njagala ajje wano tuve mu by'okusaaga twogeremu ebyaki ebyaddala. Nkifunye mbadde njagala kumanya oba akakiiko kano ketengeredde ntandise okutya tetwetengeredde otherwise ekiteeso kyendeese kirungi ennyo kyali wagiddwa buli muntu n'akisiima era manyi ne CDF agenda banyiigira okumuma omukisa ogw'okujja okubaako input gyakola mu tteeka lino kulaga nti ayagala nnyo okwogerako eri abantu kyekimutwala ne mu social media ali wakati mu bikolwa ebigenda mu maaso mu bino byennyini bye tuliko abiri makati era yagenda n'obbisa mu nkola tulinamu ebya discipline mulimu ebyobulamu by'abajaasi mulimu ebya pensioni y'abajaasi mulimu structures z'amagye mulimu okuleeta ekitongole ekitabadde mu magye KSFC nakyo kiyingirewo mulimu ennyambala y'amagye n'ogamba nti ataga kulembera ye teweetaaga kwogera naye ng'okola etteeka.
Ebigambo bya Betty Nambuuze bw'oba obiwulidde ekyamazima amatuufu oba oli awo birimu omulaka mubirowoozeeko comment section yetweyimirire yenzadde ni abatusako ensonga semasonga yagala olanga naffe essimu zaffe weziyawo wansi gona boyogedde naye yenna gy'abanga akolako bulungi nnyo nnyini ddala yenzadde ni mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu ate oba oli awo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.